Mukutu gwa Uganda lifestyle ebyagenze maaso n'okubeera mu kooti nga Hajj Ali Mwizera aleetebwa munnange era bano basobodde okubeera nga omusango bagongerayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 13 ng'oludda oluwaabi we lukuŋŋaanya obujulizi. Kati mu mbeera bw'etyo wabaddewo vaawo mpitewo ku kooti Mukunjata Sera asoose n'abeeraawo ng'alaga si musanyufu n'embeera eriwo ate oluvannyuma ne tulaba nga ne Hajj okufuluma okugenda bakukusizza mukukuse kubanga ab'amawulire kosa n'abantu ba bulijjo babadde bazibye oluguudo nga buli omu ayagala kumanya Hajj aliwa lwaki yeekweka n'ebirala. Abamu bazze bakyogera ne bagamba nti Hajj yanyigirizibwa ate lwaki mu kiseera kinene omuntu anyigirizibwa yaweebwa obukuumi. Kubajjukira olunaku olw'ejjo yasobodde okugenda wa minisita ow'abavubuka n'abaana Balamu Balugahara n'asaba obukuumi okuva eri poliisi ng'agamba nti atiisibwatiisibwa era obulamu bwe butambulira mu matigga. Kati ono era alabiddwako ng'era mu butuufu wakati mu kufuluma obukuumi bubadde bwa kika kya waggulu. Hajj talina bigambo bingi byasobodde kubeera ng'ayogera okuleka okusaba Katonda amusaasire era asaasire n'oyo eyamugulako emisango gy'agamba nti nno tegiriyo. Kati maama ono nga yakuza Ali oba Hajj Ali asobodde okubaako ebyannyonnyola ne byayogera ku nsonga eno. Ono si ye maama wa muzaala naye ye yamukuza omukyala babirye Anet Bamenya ayina ensonga ze zayogedde ku nsonga eno bw'ati. Omwana wange tasobola kukwata. Omwana wange alabiridde abaana abo okuva ddi paka lwabatuusizaawo. Kaakati nze ekinsanyusa nti Katonda mwesigwa. Ate ebya Katonda era olabye buli kimu kivuddeyo. Omukyala ennaku zaana zikoze eki? Kati nze mbadde mpa abantu amagezi abali ku Zuula batuyambe baleme kukola kazanyiikirizi na kumuggyako ssente bano balooya tijangu tukole bwetu kuba bakyamuwa amagezi kubanga singa yakkakana dda naye bakyamuwa amagezi bakyamulyako ssente. Nze mbadde nsaba nga nze maama wa Ali Zuula akakkane kubanga kyalabye mu kooti tasabye nakusaba nti oba bannange kino abakamera mwenna munsanyusize mwenna muvuddeyo mu kooti ndowooza tesigadde okuggyako bo babiri basatu. Kakati bw'oba omanyi nti oli ku kituufu lwaki nawe abantu tebazze nga abange be muzze. Kale azeze ensonga lawyer wa Hajj Ali ono nga ye Muhammad Nsiriko yagambye nti bagenda kubeera nga bagenda mu High Court ate basobole okubeera nga basaba munnange bail okulaba nga omuntu waabwe awoza ava bweru mu nsonga bwetyo. Kino kigenda kubeerawo ku lunaku olw'Emmande katulindirize ate tulabe ki kooti kyenabeera esazeewo. Nze Segaba Muleshiti.